kubanga nzirako esimbayo emirundi 5 etaano naye nga buli mulundi towangula. Kakati ngenda okulaba waliwo bannange abaawangula edda nembeegomba naye gye tugeza okumalira abamu baafu. Kati nga muganda wange Segiri era njagala okupayinga attribute kuba asaasobola muzi yafa naye nze nkyali mulamu. Kakati waliwo abayingira mu palamenti nga bakyali baana kutu kati baavaayo ate bawulira ekizibu kyamaanyi nnyo okufiitinga mu society okufiitinga mu society ng'obadde mukulu si kyawe. Kati waliwo omuganda wange Alalise Wanyana y'omu ku bato bange mu byobufuzi alidde ebisanja 3 ekyobwakansala emirundi 2 kati yavuddeyo naye okufiitinga mu society si kyawe. So nze nebaza Katonda nti delay gyangozeeko eteekwa okuba ayina ebintu ebyenjawulo bya preservinga mu maaso eyo era ndowooza tujja bitufa. Ate mu byobufuzi oyinza okuba oyaayana kubeera mu kifo kino Katonda ng'akugamba nti kitono soka ogumemu kitono. Kati wano wetuli wenyini waliwo omwami bamuyita ali Haji Mulyannyama yasabako obwa meeya obw'eggombolola ne Buganda yasaba obwa kansala obwa wano wenyini wetuli ne Buganda. Ekisanja ekyaddako yasaba obwa meeya ate n'abulya okitegedde. Obwa kansala bwagaana kafu katini ate obwa meeya ekifo ekinene ate ne buvaayo. Kati Katonda bw'atyo bw'akola ebintu. Naye ffe mwetuli obulamu obujja kugenda mu maaso. Ekisinga okunduma nti waliwo mikwano gyange nebasira olw'ebyobufuzi. Ekyo kinnuma nnyo kubanga emikwano tegizimbye kibayita social capital. Kati bwe twakola embaga n'omukyalo ono social capital yakola embaga nice house Mama Mayuge kama Bugiri amangi eri kwegamba baali tebakola ki tebeebaka mukolo okulabika nti mutambula bulungi. Naye kakati waliwo abantu besobola kukwakisesi waliwo abantu besobola kunyumya nabo waliwo olw'ebyobufuzi ebyakola ki ebyatwawulamu akati. Naye byonna nteekateeka za Katonda sikyawakanya ekintu kujja kukola ki okwapreciating. So njagala okubebaza okujja kumukolo guno nga maliriza obuganda bwange. Munsabire kati naddayo nsoma amateeka ebintu byange bibeera public by 2030 nja kuba diguli tugikubi olukumutwe era by 2037 tujja kuba tusaba instruction. I mean yes 2032 nja kuba nsaba instruction muzimbe mbakiikirire mu kooti bakolere endagaano z'amataka. Nja kubeera looya wammwe kubanga bakoosi nja kuba ngimaze nga ndi advocate mujjuvu wa court of judicature mbeera efaanagana. So embeera bwetyo bweri olw'obufunda bw'ebiseera okubanga n'olugendo tudda ku luwanvu mukkirize malirize ebigambo byange nga mbeebaza nnyo kati mwemikwano gyaffe tulinawo genasigazaawo sina kyakukola nina kutambula nammwe era nammwe mubeerayo n'ensonga yonna kutambula oba ebishosho lwakufiirwa lwakuki mumpite. Njagala okutwala omukisa guno amazaalibwa gano okadediketinga eri abasibe ab'ebyobufuzi bonna abali mu makomera okuva ku Dr. Kizza Besigye ng'omu ku bamenta baffe mu political activism okutuukira ddala ku Bafutu Soldier. Njagala okudediketinga birthday party yange eno eri bo. Saba Mungu akutule enjegere zebalimu
kisobokera ddala bulungi nnyo okuva mu kkomera. Nze nali ntaasizaako omwami gwe bayita Kyuma kya Yesu, nali mutaasizaako ekkomera nga n'olunaku lwe baamuta abalamuzi baali beekalakaasiza kuoka. Naye olw'ekisa kya Katonda waliwo omulamuzi omu ow'emubeere ye yeesaddaaka n'ajja n'ata Kyuma kya Yesu. It was a miracle in the jurisprudence of Uganda. It was a miracle. Mujja kumira tambuziza amateeka wakati wali kyakukola. So nsaba baganda bange abo Alexis Mufumbiro, Edi Mutwe, muganda waffe Akilewo Kivumbi, Bobby Giant, Bobby Yanga, Adorini, Sauda Madada, Nyumulala, n'abalala besimanyi mannya, ne Machete naliko naye namusanga ekitalya 2021 November, namusangayo ne mulekayo akyali, ne bana abalala bakyaliyo. Dedicatinga this party muswago tebali samunga bakole ki abatazi ebyobufuzi bwe bityo bibeera 71 Mwami Milton Obote nga bamuwambi nga Idi Amin yamuwambi. Idi Amin kyasooka okukola kibayita legal notice number 1 okuta abasibe abali ekuzira kiseera, naye babaleetera ku loole netikula nga luzira abadde ajjudde basibe babyabufuzi babatekulira ku State Square. So eno si gavumenti esoose okunyigiriza ebyobufuzi, gavumenti z'ekifirika bwezityo bwezibeera. Era nange Mungu bw'alimpa chance nga nze akikuttemu waliwo benja okunywa, ekyo sijja kubalimba, waliwo benja okunywa olw'okubeerawo kwa gavumenti yange, olina bulina okuteeka mu ki munda. So kazanyo katambula n'ebyo ebintu era tusaba buli olukya eyongera okutereera political space eyongera okugasibwa. Mbeyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsaba Omukama Katonda abaddizeewo byonna bye mukoze, byonna bye mutodde mu kubeerawo kw'omukolo. Musiri webale nnyo, webalire ddala okupresidinga omukolo guno ogw'amazaalibwa ogw'ekyewuunyo ogwa surprise nduuza kyekango ogw'ekyekango. Webale nnyo, webalire ddala. Akayimba ako kensabye kanyumira nnyo nnyo. Oba olinamu kasente kanyuma oba ogeze mu bbaala ng'ogeze n'ekyana nga kyamaanyi akakunyumira. Omanyi ebyobufuzi bino bigenda ne bitukwata ne bitufuula abasibe. Nabeerawo life tutakola ki? Tutabeera mu buli ddakiika amasuuti biki kubeera siriyasi. Naye sooba abantu bajja obugeri nga iramu emitwalo gye 8 nolaba nga akutte omuntu namenyeka nagumeja nadde eri ku 8 gwe ekyo giwera abasigazaamu 2 n'amanya nti ziweddemu nagakanzira ewaka naye nga anyumiddwa. So ndi musanyufu okulabika nti ensonga eno ebaddewo. Sookera ddala njagala okwebaza abantu mwenna omutiindiisa eggendo gye muvudde okujja ku mukolo guno. Gubadde gwa kyewuunyo ku nze, gutera okubeerawo buli mwaka kati consistent emyaka giringa 4, naye buli mwaka guba gwa kyewuunyo. Nze mba sigusuubira, kiri muntu wakujanjawaza bino era oluusi tubeera tubikayaniramu, naye munange kati binavaako kati kino nakivaako nenkimulekera, naye bwatyo bwali omuntu wakujanjawaza kati bwe buzibu bwonaawe sina kyakukolera, tutambulire awo. Njagala okubebaza mwenna
okupitiriza eggendo mukkirize nebaze abamawulire mwebale basebo nenyabo ataliiwo omukyala waffe Pakyo ate otambulira ku ttiimu ya midiya niyo naye akasuka ebigambo byenga bwaba asobodde omungu amusaasire mwebale nnyo nga mukulidde omwami Kwezi Robinson mwami Sekanjako wa MS Media wa Extreme ne platform zaffe zonna ez'enjawulo zetera okuwangalirako netamuzooka abavudde Iganga abakulidde omwami Bamulenzi meeya ow'ekibuga Iganga mwebale okujja nga towerekeddwako n'omukyala waffe mukyalo omulungi ennyo ennaku zino munsanyusa ndaba obufaananyi nga buli eyo obusente obwasigalawo mu kampeyini mwasalawo abalonzi tebasiima kakati naffe katwesimbe at least enkola eyo nange ngenda gitandika kolemuko enfujjo nenfa era mujja tulabira eyo alinye ku nyonyi eyo resolution eyise mu mbeera eyo seba omwogezi waffe owa ERP ate era omwogezi waffe owa CMP Mwami Ngalula kansala disitulikiti y'e Kaliro tiketi y'Olusaniya ate wokusaaga niwe bagambanga kabiina katini tekafunye bakulembeze wuuyo kansala emyaka eki 5 ebiwebo bibinde bitaafunayo mukiwulire tusoosebo kuweesa ekitiibwa era tuba twogera ebigambo eno Kampala gy'otabeera tukwogeramu bafunayo bakansala Mwami Ngalula John leka mulinayo bakansala bana abakukuba munda tusobola tulutambula so Mwami Kwezi nenagamuntu yaffe mwebale nnyo okukola olugwe baluteziteza omukolo guno musobola okuyimirizaawo oluvanyinaze sijja mwogerako bingi kubanga ebyange alidde bingi nange bibyendiddeko byemba nsobodde mbiridde kati tugenda tugula natera okufumiza abaana benza abagaba tugenda tandika kwambala makanzu so njagala okwebaza olabika nti nosuulirira nsonga zange oba ndi mukomera oba ndi luddawa aba yatuuse dda mu mbeera efaanagana bwetyo at least manyi nti nina fullback position buli nsonga yonna bacomrades abavudde ku muliraano sigenda kwogera mannya gammwe naye nga mbeyanziza nnyo olw'ebyokwerinda byammwe n'olwa byobufuzi byammwe mbeyanziza nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala mutuusiza obubaka eri bakulu bannange eyo ti beebale nabo okubeerayo beebale okutambuza ekintu ekyo kirimu amaanyi gaffe mangi era twagala kife bwekityo tusaba bakinyweze oba oliawo tuligata mu maaso Ssebusabawandiisi ne MC waffe mwebala okujja era nga okijjo mwebala okujja kubeerawo omukolo guno era mwebale n'okuteekateeka ngeri enjawulo njagala okubebaza tulabika nti mukoowa invitation endala eza fanto oluusi mba nkayana naye ne mugamba mikwano gyange ogimanyi naye ze engeri gyosi gimanyi era nga bwogambye nti akwata essimu ye akola atya kati simanyi simu z'abantu bange ogifuna otya okwata essimu yange okay ekyo nakyo nkimusonyiye mweyo embeera sebo omugenyi waffe ow'enjawulo
tubadde twinterfacingangako naye nga nsanyusa tukulaba wewala okujja ku mukolo guno ogwa surprise. Leero nkedde mu bitabo omukaaga nina pepa 3 kati obudde bw'okujanjawaza bwasibulina. Leero mbadde nsoma misango, mbadde nakusoma emisango nga 25. Ati ngenda kubeera looya wali tukimanyi. Omanyi abalongo, ebintu by'abalongo mu mupiira waliwo kye bayita okukuba short, okukuba penalty. Penalty yonna enaanywa ne bw'ogikubisa amaanyi mangi nnyo nga tenywa era tesobola kukola ki, oyinza okukuba waggulu. Naye kati ate waliwo abakubi ba penalty bakafuulu negutuula ng'akukoonako bukonyi kati ni bwati kipa n'atawana okugjawo nga takugjawo. Okiwulidde? Kakati nze sibuusibwa buusibwa mu nsonga eyo, mubakuba ennyanda oba okukubisa obukodyo. Era ekyo kyo njagala okubakakasa, ndowooza kibeere kya tonight, kijja kukola omulimu tugutandikirewo. Tonight kankole exercise nabe ebinaddako. Waliwo omukyala yayimba nti gonna be fire tonight. Ekyo katukirinde. So ensonga eyo ejja kuddibwamu bulungi. Njagala okwebaza mukyala Kano Fanta, omutuuma Kano kubanga alwanya entalo nnyingi ez'ebyobufuzi n'ezaffe ezawaka. Entalo nnyingi babagambye nti yali part of okubyudinga people power NUP mu Busoga. Mu kiseera ekyo nali nkwana mukwane naye nga ntambula naye. Ne tujja e Mayuge Namutumba eyo nga yakwata kamera Namayinga eyo, waliwo twali Namayinga eyo emmotoka n'enfa nga tukomawo neyamika emipiira gyonna nti tulina supeya taya, tuli babiri, talina kyamanyi mu by'okuba jeeke. Wonna bwe lutyo. So abakulu abeeyera mu bagambe nga nti abantu abali mu kulya ennaku zino mu kintu kyaffe ekyo bamanye waliwo abakizimba. Twali naye ejjinja awo, poliisi n'etugwamu mu lukiiko. Kwezi bakuwulira ebintu byange ng'oseka. Batunywa ffenna ne batuyoola ne mukyala wange ne batuteeka munda. Bali bakusibyeko n'omukyala wo. Kakati batunywa n'omukyala ono. Ndowooza ne Manjiri Kibakutika yaliko. Ogwo omulundi gwe yasooka okukwatibwa n'akaaba amaziga agatabangawo, naye ate ye yafunamu ekisanja yakiri. Yali ekisanja yakiridde kikino kigwawo kituufu. Naye ne yamugumyanga akyali mu byabufumbo. Mukiwulidde? So Katonda agabanga bw'aba akoze ki, bw'aba ayagadde. So akwalifyinga okubeera Kano, njagala okumwebaza okusobola okuapudetinga obulamu bwange nti wano bwentuuse. Ekyo nga nkimaze basebo ne bannyabo obubaganga buno nakakizuula nti bwa mugaso nnyo okwekola proper assessment wawe otuuse era challenge ki ziwakayitamu era weetaaga kutuuka wa maaso olabayo otya. Singa bigirwa Moses ebyange mbikoze. Ekyamazima kiri nti ennaku zino obudde njagala nnyo okubuwa mwami Bigirwa Moses n'abaninaanye okumpi bano kulabika nti nabo banfiiringa. Otherwise namala obudde
bwe mbabonaku omwaka nituva ku gundi nituge mu gundi mba musanyufu nikwenda okubeebaza kwebaza buli omu mwami kwezi wesobolako bwakwebaza banaye samukubireko omwami oyo mungalo yamugamba amafuta mu wiiki ng'ayiteeka muli emirundi oti esatu olwakawuka geno kale ng'ate amafuta geno tinanga muwaire nikwenda okwebaza ne ttiimu gyewainanga nayo ai nga fanta ndi muntu muzibu ino mukwerabira abantu abampushinzeewo kyeboone nabaye nditegeka ino you were the first person I contacted wangaidinga engeri gyetuba tukikola General, this time round, with due respect, ndasaba omwami wange ayiseeko esimu nga ndikuwogeramu naye anziza General Bigirwa, this time round I brought your lawyers. Nsazeewo okuleeta abalooya buli bw'oliibona ano looya wo nsazeewo okikukolera buli bw'oliibona wa looya wo naddala mu bakyala ndikwenda kwebaza buli muntu ali wano naddala abo abakyala. They are my good friends ba NUP babwena emyaka mingi ennyuma aye tusigaire nga tutambula waire ekibiina effe twakivaamu bakisigalamu but still bankasa okufumba owa Bigirwa bankaka eriyo wenkola muntu bakoba nti tugenze otuukawo nga toliimu osunga obundi wakuba owaayo ate nangola ntya so ndikwenda okubebaza nti mwebale kulwanirira Bigirwa but gisiya mube okukusaidia nikwenda kubasaba gisiya mube ku bakwano bange nikwenda kwebaza Meya Bamulenzi ne mukyalawo. They are our next family. He was the best man, Sauba was my matron. I love her so much. I end up taking a fanta and India. Sauba, I want to thank you. Tuliwala. Ayo bonanga. Obonango. Oyendo okumbona gye wanta. Ana yeliyo ndi kufumbira nfumbira ufumbo kuma. Mwami Bamu gyakwebaza okuba mukwano gwaife omwami oyo yabaire walayini aye kulwa General Bigirwa yankwe General Bamu wazitofa aye yankobye ku lulwo ajja kutambula era yatuuse Uganda bulibyo bwino kulwa Fidel ndikwenda okwebaza mwebale ino mwebale kutwenda Sauba webale ino Chairman Secretary General, thank you. You're always there to make sure that venue is organized. So your pressure jemba kabidi na singo banaye fanta balinga tebaje fanta ano tukoze tutya fanta kambi weba it was a short notice my friend Aida Chara mkwano gwange nikwenda okwebaza mabide wala mali weja biliko kwebale ku organizinga oyo mukyala yena yayidanga ekamuli okutunuuliriza kwa kalulu aye nga tabitegeera aye yaliyo mukalulu amaimura webale kunenda bantu bangi baganda bamulamu baibwe babanga tibenda kubogera ku maina but I'm proud okwogera ku linga era I'm proud okuba nti nzenyinayo okulamu nsaba nga wotukobye tutusoniwe nsaba n'abaami basoniwengamu aye advice tukitwoyirenga ifeeranga buli bintu bamwasa bikooko byekimasoniwe nga azivali tusaba ekisoniwe in advance alisaba ekisoniwe in advance ife twatondebwa kusoniwa era General Bigirwa kusoniwa neigulu bulobaka buti eri aba NUP I think ndikuomu ku bakyalo bakuba wala abasookamu NUP okufoominga obukiiko buli omu yataatuuka nze natuukawo I was with General Bigirwa Moses emotoka yatufaako mu ngira oli mukyala wali situla omupiira spare taya wakireeta natambula buli wamu okukola akakiiko ka NUP so badiya aba NUP abali wano ekintu twakinumirwa ino nze nga fata nakinumirwa efforts denatamu
Zenganza, I appreciate my husband because yan transforming yandegese ebintu bingi politically, yandegese ebintu bingi socially. I want to thank him because bintu bingi byagire nga ndegesa nga ankuza. Ndikwenda okwebaza nti weyali alikwirayo okusoma yangu afanya ti ndasoma zenka wena irayo okoleka masters ti basada bangi abakikola. Ndikwenda okwebaza you empowered me a lot. Nze mu lugendo lwange mu story yange olimu. That's why niwe mbanzira kyakwambala wakiri teka wakatonda birthday because I think it is the only way I can appreciate you publicly. So I want to thank you. Thank you for being a good father, a good husband, my best friend, webale kuntegeera. Saba Mukama omwaka nga bwe weeyongeire ku omwaka n'ebikolwa byo bibe bya myaka gy'ofunye. Saawa gino oli mukulu nsaba ebikolwa bibe byagene. Kweyanziza ino tweyanziza ino tweyanziza ino Fanta era nendo kimani tukwenda ino tukwenderera aye omukulu ono buli mwaka batutte waye birthday omukulu so aye wena bakulu wano bakulu omukono ogufunira n'oguwayo oba ebyo biba byebyo. That's great. Lido. Lido. So mukulu bigirwa tujja kulowooza obwire abantu bayigirira abandi bayigirayo kamuli aye nze mbaire nsaba nja kuvaawo ng'obwire bukaali olw'ensonga nti eri abalwanyi b'essebo leero bwe baleese mu kooti balina kwenda kujja kubona nga etuwebwa gikola ki ebintu ebinaajeruzira aba bategeireko Geno Mutaasa ne gurupu bantu musanvu leero balowooza tujja kuleka baboneko ebintu bibanaafuna oluzira so ekyo ensonga ejja kuwunda omusanvu olwekino aye bwe nakitegeireko kiramu kyaye kankikuweerera na Geno kubanga ndidi oli mwana musomi ate okukusuula mu kusoma enkola yange ngenze yakuma kofi ate omwana omusomi yalwa kofi ng'ate nentaalaali asoma olina okusomera ku ntaala yesu Fanta yenna alina okubanga kumpi sebo webale ino okukayirika era katukusabira ofunguwale kyabazinga kusabira ofunguwale ate nkola kyokayiriki so mwebale ino mwebalire irala presidenti wange Gati Gwabata Onyagwa Mubaraka abalamuyisa notisi yabaire ya ntono wena wakitubira ng'ate kuliko ebintu ki bingi so ono okusobola okukola ki okudoti gaye nga presidenti akutumire era akukobye eti kayirika bulungi nga wegendereza ekikungu teyasinyeemu oli mu kwepurizaavinga ng'ate wepurizaavinga mu ngeri yende entuufu gye tukola ki abasembi banange kambaendeze okujaguza obulungi ng'ekibiina ekyaffe Common Man's Party Lusaniya ndowooza kino ekiwaawo Lusaniya balikuira so mube bakumu abajja osula awazira tabu wano waliwo ebisulo so meya ena kulina okola mu kintu kikulu tikikwetaagisa nakuvuga wiriri kwira yokka wano waliwo ebisulo osobola okuwummulira kwawe era aye neyanziza okubona mbaire tukubonanga bulungi nga buli kaseera nkubona nga tukubona bulungi aye leero okubona mwebale kwida mwena mayuge obatulamukizaye jenono ensonga dy odiwuliranga eyo bwenkomyawo kubanga jena abantu bonna aidi babagema aye ensonga dy mudiwuliranga olwisa wakukituufu akuba nti yayinza obutafuka mu Uganda eno tujja mutwala muyo yajja okolera oli Mukama abakuumi tweyanziza ino olw'ebigambo ebyo bana era abantu abali wano mwena nenda okubasaba nti bwe tukola emikwano tutalindanga biseera ngaoti ni bino then tusindikire banaife obubaka obulungi ngaoti n'obu
kuba ebigambo ebyokweyira wano ku Bijirwa bw'oba eyeewo n'omusindire ka text message oba n'omukubira isimu n'omukoba oti Bijirwa you are an amazing person, you've done this for